Tabamiruka wa URFC atudde ku Rider Hotel Center akomeza wali sekatawa ku bwa ssentebe wa ttiimu eno bw'awangudde akalulu akakubiddwa bamemba ba ttiimu eno. Ono yeesimbyewo ne James Kizza naye omukozi w'ekitongole kya URA. Abeesimbyewo basoose kuba kampeyini nga buli omu asuubiza abalonzi okutwala ttiimu eno ku ntikko y'omupiira mu ggwanga. Njagala okuleeta ekitiibwa kya Mukama ku ttiimu yaffe. Tutuuke ku sta tutatuukangako. Bwe mumpa mandate mujja kulaba ssente bwe ziva nga temutegeerawo. I'm asking you for the mandate again to lead this club. I'm still around. I am still energetic. And I am willing to take on this responsibility. Okubala obululu kugenza okuggwa nga sekatawa amezza James Kizza ng'afunye obululu 238 ate nga Kizza abadde awagirwa Henry Mayeko abadde omuwandiisi wa sekatawa ng'afunye obululu 43 bwokka. As Sekatawa, who has put 239 votes, the chairman struck the president of URA. Congratulations. The name of the game. Yeah. We've had a very beautiful election. I'm sure all of you were eager. You were excited. And I'm sure this is what will take our club to the next level. Kubanga ate tetugenda okubanjulira next week. Temunaba kukiraba bano abalala bonna babadde bapretendinga. Tulina ttiimu tubadde mu kiyungu. Tugenda kubanjulira abasambi bammwe era tujja kusamba omupiira. Sekatawa oluvannyuma alangiridde akakiiko kagenda okukola nako okukkakana nga Kizza abadde amwesimbyeko amuwadde ekifo ky'okkulira akakiiko akaleeta ensimbi mu ttiimu ate nga Mayeko abadde omuwandiisi we amusikizza William Kaduyi. Sizoni ewedde ttiimu ya URA teyagigendera bulungi wadde nga baawangula empaka z'Amapinduzi Cup ezaali mu ggwanga lya Zanzibar. Wabula akakiiko akajja kasuubizza okukyusa embeera mu ttiimu eno esobole okutuuka ku buwanguzi. Sam Mpoza, NTV.